kati omusajja waali wonna kati ajugumira bujumizi Museveni olaba ajjawo atuuka okujjawo campaign kisinzira nti atidde kyabusiru nnyo okulowooza nti bw'oneeyambulira mu maaso ga maama wajja kutya mukuba okuze byonna byolina ye yabikuba omwana n'amulagako aluwa n'agamba lwaki Dr. Tiwanjawulo mange yanzaala n'andeka mu lujja nga ndi mu kibaya n'agenda kati yali antadde waaliwo kumpi embuzi n'ebiwata embuzi n'ejjokulya nenjonka embuzi essaawa ezi kati amagezi ne protein zenina mu mutwe gwange mata ga mbuzi you can't come to St. Museveni atidde Bobi Wine bwe tulaba ojjawo otya campaign mu bulamu bw'ensi totyanga kweyambulira maama wo tewali kipya kyatalabangako kakati Museveni bano bonna yabaguluminga a true dictator is a person who brings every person who contests him omwati jangu Besigye ng'omuwadi omukazi enkyajjuma bakusalawo ade Besigye lwaki agamba nti atalaba ku nnyina muvubuka yagamba nkitange bamuseera omukazi nnyoko we gwolaba alina embugubugu yali abigula kakati olinga agamba campaign Bobi Wine yazifunyemu kubanga agenda kufuna ekyekwaso nga bamuwangudde tayinza kukola kya Besigye nabagamba nti a person with the political big balls in Uganda is Besigye ziti tolowooza nti Besigye has political balls for 4 times Besigye was contesting Museveni Bobi Wine would have made it a very good politician naye abaganda bagenda muvuma ebimu ebinene mbamanyi bagenda muvuma ebimwa bamuvuma ebyana babunangira akazi akanyarwanda mbamanyi olowooza senga olowooza yanse nkubuulira abaganda babi batijja butijja tebakwagala wano mu Buganda bw'ojja n'owasa omukazi omusoga nga baganda obamugeya bw'owasa omunyarwanda nti otuleetedde ekitalago bagenda kuvuma Bobi Wine 226 Museveni akomewo muntu akomewo Besigye akomewo kubanga naawe olaba powa waliwo mu Besigye genda wetegeze ekifaananyi kya Besigye kya powa munda waliyo Besigye akanudde compound eyes politics olina okumutegeera nabagambye buli omwana onya kulya Kampala si kibuga ky'abafala bw'obafala obeera yala Bobi Wine